Ensazagge butikidde abatuuze b'ekaliisizo era Akaayi omukazi asazeeko bba omukono okujula okukutulako ng'amulanga bwenzi. Ssemaka agudde ku kyokya Everesto Ssemakula omufubuzi w'ekaliisizo atemera mu gy'obukulu 58 ng'abafumbo bano okutuuka ku butakkaanya kiddiridde Valasio okusula mukyala w'omukulu Nanziri Recordia n'awasa omulala ng'era abadde takyamulabirira ekyamuwaliriza okusulira mujja mutabani waabwe amulabirire. Kino kye kyataanudde Ssemakula n'alumba Nanziri okukakkana ng'ate amusazeeko omukono era nga tumuguukiriza mu ddwaliro ekaliisizo ng'afuna obujjanjabi. Namugamba namugambako nze namugamba omusajja wuwo lwaki ate omutulugunya otwo lwaki omugobaagoba namugamba omugole weesootinge bulungi naga omusajja ze namukowakuleki agende zambire kwanza atakupira tange wanowe twogire ebintu ekye mujja kuddamu kakati ndulabayo tuwoze kuwidanga misaayi nduulu abatuuze balangidde Nanziri abadde asusse okusibuka empisa. Era ffe nzagiyasi waddamu ku nnyumba kuno nze nga nsenguka nga nze omu nange ŋŋenda wadde omukazi ku nnyumba kuno ffe tugenda ajja tuttira abaana kirogo abaana baffe tekibaagala omwana ne bwasembera ku mulyango wali kimugobera eri ffe tukikoye mu kisaakaate kyaffe omusajja kyagamba kijjamuwa obutwa kati sawa yemu twakikola kigende. Nanziri yakombeddwa mudda omuwala abitebye nga kati atemeza mabega wa Mitayimbwa nga poliisi bw'ekola ogw'okunoonyereza.